Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ennaku ze tubadde tulinda ze twalaze zituuse eza abazadde n'abaana wamu. Abazadde n'abaana. Lwakuna luno nga 12 Septemba Canaan wakubooga abazadde n'abaana. Friday nga 13 Septemba Canaan wakujjula abazadde n'abaana. Night prayer eyo sinaba kugamba nti abaana obaleete. Ne night prayer egenda kutambulira mu maanyi gaayo. Ekisibo tekiyimiridde wabula ebibadde bitawaanya abakulu n'abato Mukama agenda biyimiriza mu linnya lya Yesu. Wadde nga tugenda kusula mu kusaba n'okusiiba ate ku Lwomukaaga ku ssaawa 4 tukwatagane ne service eri special ey'abazadde n'abaana kubanga bangi ennaku ez'okuddayo zituuse. So planning that this Thursday to appear in person with your children. Friday appear in person at Canaan land with your children. Saturday is a special Saturday because of those who cannot make it in the weekdays. And actually, it doesn't harm your child if you bring him or her for the 3 days. Amafuta tegonoona. Amafuta ogeetaaga buli lunaku. Bayibuli egamba nti toganyanga bwenyi bwo okukala. Amafuta tegateekwa kukala ku bwenyi bwo. Olwekyo enebeera saddaaka. It's a sacrifice. Okubanga ngenda kuba anointinga ngera bangendo ba anointinga kati. Mba anointinge mwenna ku Lwokuna n'abaana. Mba anointinge ku Lwokutaano mwenna n'abaana. Nsule mu night prayer era yakwa anointinga. Naye Saturday kuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 8 lunch hour y'abaana n'abazadde. Temulekaayo mwana n'omu omulokole n'atali mulokole gwoba tonnaba bitegeera waakiri amaka gateeke mu Mukama. Era Saturday nja ku anointinga muntu ku muntu, mwana na muzadde. Sijja kugenda mbyakuwummula. Naawummulamu nga nvudde mu service after the night prayer and after the special service on Saturday of parents and children. Then Sunday tulyoke tu anointinge buli muntu. Bonoba ofikidde n'abaana bo tukwaniriza ku Sunday tujja kubeera tukwanointinga n'abaana. Sunday service nja kulinnya ku kituuti kino ku ssaawa nga 4 n'ekitundu. Ng'obudde bukyali nnyo njagala nkimalirize mangu. Bw'oba otwalayo abaana ojja kusobola obatwala nga wabadde mu Sunday service ate nga twakwanointize n'abaana bo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Yes, ngenda kikola obanga tusobola kikola mu lunch hour ne tukozesa obudde bulungi. This Sunday I intend to start the service very early. Sijja kugamba nti ssaawa 4 nja kuba ku kituuti. Naye 4 n'ekitundu nja kuba ku kituuti. Nja kufuba okulabika nti byonna bikoleddwa weziwerera essaawa 8. Byonna bijja kuba biwedde. Eddakiika ezinaddako awo okuwera latest nga tuluddewo nga buli omu asembayo agenze 9 kitundu buli omu ajja kuba avudde ku Canaan. Mu linnya lya Mukama Yesu.